Titusobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibyo kyagala obisiibula obikubire nga tosobola kwagala nnyo Mukama ekibyo kyagala ab'emikwano nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja, Katonda omulungi ow'ekisa Katonda omulungi ow'ekisa tumwebaza, yeebala okubakuuma mwenna nga muli balamu. N'abanyigirizibwanyigirizibwamu nammwe tubasabira Mukama abasumulule era abawonye. Atuyiseewo mu mbeera gye tulimu. Mukama atuwa ekisa ekirala. Nga bw'osharinga vidiyo eno nina obuntu butono bwe njagala okugololako wano. Nsaba mu nsonyi, waliwo omuntu eyampereza message n'aŋŋamba akalango kewaakalanga emirundi ebiri, akalango kamu naye amannya ga njawulo. N'aŋŋamba ogwasooka walanga Nakibuuka, olwaddako n'olanga nenanga nabiki so nenanga Nabukeera. Yes, naye amannya amatuufu gali Nakibuuka Cissy, si Nabukeera. Akaasooka kaali ka Nakibuuka, akaddako ne kaba ka Nabukeera. Kati aka Nabukeera kafu. Omukyala gwe tunoonya ye Nakibuuka Cissy. Yes, Nakibuuka Cissy yagenda n'omwana omulenzi bamuyita Ssekamwa, nga azaalibwa mu Kalagi e Mukono. Yoyo omukyala gwe tunoonya, amannya gali Nakibuuka Cissy, so si Nabukeera. Bambi neyanziza mwebale kubanga mugoberera ebintu bino step by step. Mukama bawo omukisa. Olwaleero ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa mukaaga omwaka gwa 2021. Bingi nnyo simanyi bwe tugenda bitandika. Akalango nkamazi ak'omukyalo oyo gwe bayita Nakibuuka Cissy. Yes, yenna amumanyi. Omuntu yankubidde n'ambuuza onoonya Nakibuuka Nabukeera, akalango ka njawulo. So akalango omukyala ye Nakibuuka Cissy. 2 days ng'omisinga bambi Exodus, sorry, video gye ziri ku YouTube osobola okgenda n'ozisangayo. Bw'oba ozaagala entemeeteme ez'oku WhatsApp, nawo you can inbox me ku namba yange +974339396. nsobola okuzikufunira, nsobola okuzikuwa entemeeteme nga zidownloadinga lumu ne zitakuliira nnyo data. Yes, ekyo nakyo nkisobola. Bw'obanga ozimiisinze you can inbox me nenzikuweereza ozirabire ku WhatsApp nga tezitutte nnyo data mungi.
Yes, mwenna bamikwano nsanyusa okubalaba. Nebaza Katonda kubanga akola ebikulu n'ebyamaanyi. Banaye nange mbaagala nnyo. Solo nange mbaagala nnyo mwenna, nsaba Mukama abampeera omukisa. Njagala kwebaza Mukama kubanga Mukama akola ebikulu n'ebyamaanyi okuyita mu programu yaffe eno. Mukama atukoledde bikulu. Waliwo omukyala gwe nabagambako owa Vertical, eyalwala Vertical. Aŋambye nti waliwo ennaku nga 2 emabega oba 3 lwe nalimpa obujulizi obw'abantu abamu Mukama bakoledde ebikulu. Nti ne wabaawo omwami bakuyita Sebuliba Joel, wakomentinga ng'ombuuza ate owa Vertical. Kati komenti yo saagiraba, kati omukyala yennyini owa Vertical ye yagiraba. Naŋŋamba nti wali obwo obujulizi abantu babadde bakubuuza ku mulwadde owa Vertical, nti naye omwami gwe bayita Sebuliba Joel ye yakibuuza, ye yakomentinga ng'abuuza nti tewamuddamu, naye ayagala okumanya owa Vertical ali atya. Ye yennyini ye yeeraba ng'omubuuzaako. Era naŋŋamba ddayo owa abantu obujulizi nti mu wiikisi 2, kubanga yasooka yagula empeke n'agamba owange kambeere n'obuweke bwange buno. Tomanya bino ebintu nsobola okugamba nti nawonye naye nga sinnawona. Agambye mu wiikisi luli abadde tabeerawo nga tamize empeke. Naye mu wiikisi 2 yakamiramu akaweke kamu, alina lwe yakera ne yeekengera. Yali akoze kiro nga asuza akola, kuba ffene waffe shifts ezimu zikyuka. Kati ng'atambula n'obuweke bwe. Kati bwe yamala n'agamba owange, engeri gye nasuze nga ntunula nsobola okuvaako. Kansooke emmire akaweke. Aŋŋambye genda obagambe nti Mukama yamponya mu wiikisi 2 mmizeeyo akaweke kamu, naye nga luli buli lunaku yali alina okubeera nga atambulira ku mpeke. Ye yennyini yampadde gundi eyo n'ambuulira nti waliwo omwami bamuyita Sebuliba Joel, ye yali akubuuza ku muntu wa Vertical. Ye yennyini naŋŋamba nzije mbawo obujulizi obwo. Then waliwo n'omwami, waliwo omuntu omulala gwe nasabira, abajjukira mujjukire, waliwo omwana gwe nasabira eyali mu University Ukraine nga bamumya ebintu bye, era mbadde ndi wano. Bazadde be abampa request, prayer request eyo era nabo bampadde message ne baŋŋamba weebale kutusabira. Omwana waffe ebintu babimuwadde, just ekisigadde kulifandinga ssente ze, naye ebipapula bye n'ebintu bye byonna babimuwadde, just okulifandinga ssente ze yali asasudde n'atakola bigezo, kyokka kye kisigadde. Naye biri ebisingako ate obukulu byo babituwadde kuba bye byali ebizibu. So njagala kwebaza Mukama. Bino bye mbagamba nti Mukama talina boundaries. Oyimira wano n'osabira ow'e Ukraine, Mukama n'amusisinkana, n'osabira ow'egindi, Mukama n'amusisinkana, n'osabira ow'e Uganda. Ab'e Uganda abalina omwana oli gwe nabagamba omulwadde yazuukuka nga abuuza ekipiira kye, baŋŋambye baavuddeyo mu ddwaliro naye omwana tannabatereera, naye nga mu ddwaliro baavuddeyo ne badda ewaka nga bwe balindirira Katonda. So buli asaba beera ng'obasabirako, Mukama ajja bawa omukisa. Okay, I will inbox you, my daughter Sylvia. So bingi nnyo ebiri ewaka, njagala tubiyiteyite mu lukwakwayo, naye nina ekintu kye mbasaba leero. Nsibye ennyama kibagamba, njagala munnyambe. Njagala munnyambe bannange. Nsibye ennyama naye munnyambe buyambi. Njogeddeko ne hero wange Sky Soldier. Sky Soldier njogeddeko naye lirina essanyu lye mulaba, era amazina nzina ga kibundi kubanga nsobodde okwogerako ne Sky Soldier. Tulina bye tudiscussinze bingi ne betwogedde bingi, naye bambi alina embeera gy'ayitamu gye sisobola kuyogera publicly bwe tuti. Alina bye yeetaaga, ebintu bye bingi byafa, ebitonotono si bingi nnyo naye bye yali alinawo ng'omuntu byayonooneka. Essimu byonna yaddira ddala ku 0. Nayogera wano ne ŋŋamba nange ŋŋenda kufunvubira nga bwe nsobola. Bambi abagoberezi n'abawuliriza ASP mbeegayiridde, bw'oba olinayo akantu konna k'osobola okukontributinga, nyambaako, nkwatireko jeno wange, nkwatireko menta wange, nkwatireko hero wange. Tuyogedde ebintu bingi, nfunye time oyogera naye.
bambi bw'obeerayo nga ojja kusobola okuyimirira nange mukwano inbox me bw'oba oyagala nkuwa ennamba yeggwe obeeko ky'omuwa direct kimuwe bw'oba oyagala kukimpa mpeze ekiwera tukimuwe era still ojja kuba onkoze bulungi kyonna naye ekikulu kuyamba ye gwoba oyagala nnamba ye kubanga acha omufunira kuza mikwano gye balala tannabafuna ssimu era gundi era ngambye eno gye njogerako ya mukwano gwange gyonfunirako in case ng'onjagala so bw'oba oyagala njikuwe omwerabire thank you so much bw'oba oyagala kumpa nze nkuŋŋaanye muwe ojja kuba onkoze bulungi nnyo bambi naye alina embeera gy'ayitamu akkiriza Katonda nti senga lockdown eggwa ayagala ddeyo asome ebyo byo Katonda ebyo by'omusabidde busabizi Mukama jjabbi mukolerako naye waliwo ebitonotono bino ebisookerwako ennaku gye bayitamu mwagiwulidde babasokoola engalo babakuba engalo emabega babanyiganyiga awatanyigika naye bannanga omusajja waakiri omukola ekirala naye notamukwata mu liiso eriiso ly'omusajja liruma mutemusambangako ku mupiira omusajja nakukuba ekiraka ku liiso bw'ati abasajja ne banyiganyiga amaaso g'abannaabwe ne banyiga ne basajja mwe muli babi mukama vaayo oyambe Uganda so ayina obuvune ayina obulumi lwakubayiza ejjeno ate bajjeno ba people power tebakaaba bwe batyo bajjeno ba people power akulukusa ziga nolira banga likulukuta si kuba ndulumbu wawe munzije wano abo baba ba Museveni be bakaaba bwe batyo abafa akunyumiza akulukuta eziga bwati olugero lw'Abaganda bagamba ezziga ly'omusajja liva wala kati bwe lijja likulukuta bukulukusi si kuwoowoola abo mu people power tebaliyo mu nuupu bajjeno ba nuupu bo tebakaaba bwe batyo ng'omuntu obulumi bujja n'akulukusaako bwati nga bwakunyumiza emboozi nga bwakulukusa naye si kukuba nduulu ate kugamba bannange ate biki abo ba Museveni be bakola ebyo so bambi ba mikwano nja kweyanza nnyo bwe munyamba nenkwatirako ku jeno wange Jeno Sky Soldier kyonna kye tunaafuna nze nnyina wentandikirako nnyinako akange katonotono naye bambi nabadde ndowooza nti naye ate bwe yanyinyonnyodde alumizibwa ekkundi kungulu n'ebweru ne munda bingi naye bwe munankwatirako mujja kuba mukoze bulungi Mukama ajja bampera omukisa Katonda omulungi ow'ekisa tukoze bulungi nnyo tuli mu mbeera nzibu tukyali mu kukungubaga sisobola kuleeta programu ndala kati nga abantu emitima gikyali mimenyefu abantu emitima gikyali mikosefu bakyasaana kuyungayunga ebiwundu batambule bingi nnyo ebiri ewaka ffenna tuli confused ne mu gavumenti ndabyeko waliwo omuntu angambye nagamba genda olabe Katumba Wamala atukaabirira Katumba Wamala atukaabirira mbu omwana we ijuze yes tumusaasira ng'omuzadde yafiirwa omwana naye njagala kugamba Jeno Katumba Wamala bambi gwe nooyina ku malaalo g'omwana wo wamuziiseeko n'omulaba era osobola ogendayo n'omulimaalimako naye taata wa John Bosco Kibalama tamanyi oba John Bosco Kibalama gyali oba yafa twasembayo okulaba enanga ng'agamba bw'ati we as a police we have hit the wall tutomedde ekisenge ku kunoonyereza kw'omwana okwo okunoonyereza tukugyeko engalo John Bosco Kibalama atubuze naye ng'abaamuwamba baalina emmundu ate waliko amekomanda Katumba Wamala waliko amekomanda waliko Inspector General of Police so kyekyo ekiti ky'olimu mu ggwanga lyaffe mutukulabira ng'okyakaabira owuwo gw'olinako amalaalo John Bosco Kibalama abantu be tebamanyi gyali wabula baamuwambira mu bitundu by'eggayaaza emmotoka ne bagireka ku kkubo ne bamutwala n'olwayo lutaddangamu kulabikako so nga bw'okaabira amalaalo tuyambeko naawe okutunoonyeza ku John Bosco Kibalama awasaana okukungubaga tujja kukungubagirako naye ate awasaana okugambako era tujja kukugambako gwe waffe ffe mweffe Radio Simba empologoma y'eddembe gweffe gwe kyova olaba bwe wajja okukuwolereza
Museveni tumugamba nti Museveni Katumba Wamala kyaliwo wale utawachi muwala we watawachi awo tuyimirira naawe kati ate bwe tutandika okunoonyereza ku birala ate tugamba munnaye Katumba Wamala gwe waffe abaana bannambi gwe twesize gwe beesize kale nze nvuddemu siri mwana wa Nnambi muyina kakaganda katono kati abaana bannambi beesize gwe munnanga ate owessese oli musajja muganda John Bosco Kibalama muganda wo tetumanyi tetumulinaako malaalo bambi tuyambe nga bwe tukabira Bulenda naye ye Bulenda twamuzikako tukimanyi nti Bulenda twamugalamiza wano John Bosco Kibalama oba embwa ze zaamulya oba y'omu ku be batugamba be bawagonye kalangala nga gonya ze zaamulya oba y'omu ku be bagamba be basuula mu acid tetumanyi oba y'omu be batugambye abali wamanju ewa General Nalweyiso mbwa naye ekinnya kirimu emirambo oba John Bosco Kibalama ali eyo tetumanyi Kafero yagamba n'olwaliro simanyi mwana wange gyali oba yafiireyo ne basuula embwa ne zirya nange simanyi wabula munnange bamutwala awo nnoona ng'empuuna malungu ne gye buli eno simanyi Katonda y'amanyi so Jeno Katumba Wamala nga gwe owaffe gwe tulinayo awamaani John Bosco Kibalama tetumanyi gyali omutunoonyezangako bw'obanga onoonyereza nawe sikumaze olowooza ensonga nyingi nnyo eziri ewaka ab'emitima egimenyese tugendayo tugenda kugezaako twenyige tusituke tutambule nga Bayibuli bw'egamba jjo twasomye ebintu bingi sireetangako byawandiikibwa bisukka 2 okujjako jjo sitera kubuulira mu byawandiikibwa bingi mbuulira olunyiriri lumu 2 oba essuula emu yonna n'enginyonnyola naye jjo nagenze mu bitabo eby'enjawulo n'engenda eno n'eno n'eri kubanga topic yabadde kuzzaawo mitima egimenyese tugezeeko tutambule n'era response gy'owulira mu abantu bakyali bamenyefu era tebasobola kuyunga lunaku lumu tebasobola mu lunaku lumu ate nga biseera bya kuziika twabadde tuli awo nti Ssenfuma afudde twabadde tuli awo nti Kibalama afudde ate abo bakyali balamu ate Kkula yafudde ningamba bannange nasobola ennaku ezo okusumagolinga information okuva ku ICC ku UCC ku chachi ya Pastor Ssenfuma nga bagamba banayitwongera okumusabira ayinza okutereera agenda kudda engulu asobola leero bamuleetedde omunwe gw'ettooke n'agulyako ejjiiko 5 fooko 5 ne greens ze baleeteddeko n'azirya n'azimalawo nemmanya information entuufu ng'onayogera abadde mu kasenge mu mutima nemmanya bw'aba omunwe gw'ettooke aguliddeko fooko 5 ne gusigalawo essala zikyetaagisa Pastor Ssenfuma tukusabira Mukama akusumulule ekyo kye tusobola okukola senga ffe twabadde tuwonya senga twakuwonyezza naye olw'okuba tetusobola Katonda akuwonye omunwe gw'ettooke nze bwe nguteekayo bwe nti toddamu gulabako ye yaguliddeko ejjiiko 5 fooko 5 ate ne gusigalawo nti awo kitegeere nti essala zikyetaagisa Pastor Ssenfuma tukusabira era information gyenfunye nti abasumba bangi balina COVID era ewa Ssenfuma afiiriddwa administrator we omu ate ng'abadde dokita so tukyasaba Mukama akolewo enjawulo naye okusinga tuba tugumya mu abasigadde era sagala abantu babadde baŋŋamba bambi pastor sabira abagenzi nedda basebu era ekyo tewabanga wakikulimba obeeranga ŋŋamba nti omuntu wagenda bweru nze nsigale ewaka nkukolere ku bya visa yo nga gwe tewagenze na visa ku kisaawe tewagenze na passport wabula nga weesize nze ngenda okukuyisa ku kisaawe Entebbe nkuyise ne ku kisaawe ekirala ekyensi gy'ogenda okugendamu bw'oba tewategeka passport yo ne visa togenda kulinnya nnyonyi era eyo ensomesa egamba mbu tubasabire simanyi tubasabire essaala Mukama nedda ebyo bakulimba byaffe bya ku nsi ndowooza ya buntu ey'obwakatonda nga bw'osimbula ewaka ng'okimanyi nti visa ne passport birina bbeera wala
ng'ogenda ebweru ne wakatonda visa ne passport byebyo nga bwe wagenze bw'ogenda nabyo ekyo ky'obeera oli we wafiiridde kye kikuyisaawo gwe ne weesotinga. Kati Sserubogo ye yabadde yeetegeka kugenda kusaala kitegeeza omutima gwe yabadde amaze okuguteekateeka. Kati oyo ye ebisaawe byonna yayiseewo bulungi tasaana saala. Sserubogo yabadde agenda okusaala yabadde already yamaze dde oteekateeka omutima gwe agenze mu maaso ga Katonda. Ekyo okukikola omubiri okutambula okuva ewaka gugende omutima gwabadde gwo gweteeseteese dda ate Katonda ayagala mwoyo yabadde amaze okuteekateeka omwoyo gwe kyova olaba mu omubiri gwammwe mwagusigazza ekya Katonda kyekyagenze ekyo kibagamba ebyo bye mwewaanawaana mbuzi simanyi ozaala nnyo nze nange neewuunya munnange buli mukazi gwenkwatako bwe nti lubuto nze nga nzaala gwozaala kibiri Katonda alina ekikye ky'abaaleese gwozaala kino era ye ne musawa y'okwawukana yajjamu kikye n'akulekera ekikyo okulaga nti ekikyo si kyekyamakulu ekikye kyekyamakulu. Kati Sserubogo tasaana dduwa tubuulira bano abasigadde yabadde yategese dda pasipooti ye ne visa ye. Bayibuli egamba nti eby'omunsi bituyigiriza eby'omu ggulu era ebyo ebyokusonda ssente simanyi faaza n'akulyako ziri simanyi misa simanyi ennaku 40 eyo ndowooza ya buntu Bayibuli si bwegamba. Tusomesa basigadde era gwe yaŋŋambye okusabira abagenzi amusole siina ssala y'abagenzi kuba ne mu Bayibuli sigirabamu. Tubuulira basigadde nti kati nammwe mutegeke pasipooti zammwe buli woobeera tegeka pasipooti yo. Ekyo kye tubagamba okutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu kuba tetumanyi when and how. Kati pasipooti ye erina kubeera awo olina okuba nga otukudde ng'ebyambalo byo bitukudde otambula oli mutukuvu. Mmwe bakyala mmwe ne basajja mmwe bw'oba ogenda okufuluma ebweru osooka neweekeberako mu ndabirwamu noleka okwata akaviiri n'okakola bwoti si bwe mukola mutya bwe muti anti kakugenda mu liiso n'okakola bwoti ne weetereeza okusinga okutereeza omubiri mutereeza nnyo emyoyo. Nga bw'otayagala kugenda mu bantu nga tutaddeeko njala bakazi mmwe ne mwetonyezako ne supaggulu mbu kubanga oyagala olwala oluwanvu naye dde olwala olw'omwoyo dwe walutereezezza. Emimwa egy'omwoyo gyo wagisiizeeko omwoyo mutukuvu bwe weekoona oyogera ekigambo ekinene ettama n'olyoka okyogera nga kinene bwe kiti. Emimwa gino gyo gifaako emimwa egy'omubiri gyo gifaako naye egy'omwoyo gyo wagifaako. Amaaso n'oteekako ebisige oyagala bibeerenga ebya ASP obiraba nkugambye nali ntambula mu Kampala abakazi ne bannyimiriza ne bagamba baneeraba omusajja alina ekisige ne bambuuza okikola otya wakisiize ne bakwatako nga kiri nakyo. Ate kulakuba eno ndi wano nali nnina omwana mu saaluuni yali akisala obulungi nange ssebo nkangamu olumu. Nali nnina omwana mu saaluuni gundi we nasayiranga ng'akisala leeta M bw'ati nange nintambula nga nvimba nange ninayo ekisige siri mulungi naye nange nina ekisige. E Uganda nze ne mukasambidde bw'otulaba dduka ku kisige bw'otulaba dduka kati abakyala nemutekako gundi nemutekako nga tonnabitereeza omwoyo gwe wagutereezezza. Omwoyo pasipooti eyibula twala essaawa yonna ogenda. Nabukenya yava waka ng'agenda Kamwokya yava waka ng'agenda mu consultation lwe twali tugenda ku gundi ku bupopopo ategese okujja okulipresentinga nga purezenta w'olujjuliro kyoto lujjuliro geto lujjuliro ategese ebikola byonna omwoyo. Abasajja ne bamulinnya awo ne bamulinnya n'afa. Kati pasipooti
passport eri wakati wo ne Katonda wo bino byera byonna musimanyi netuweereza sente okuva e Bulaaya bannaye mumusabire yawo mmisa mumusabire yawo dduwa ya nnaku 40 bakulimba omusango gwe awo wennyini awo lwe gwaggwamu bwenguti lwe yagenda mu kifo kyera alina okgendamu kati gwe nojja n'osaba essala ya nnaku 40 ng'oli yagenda dde omusango gwaggwadde apiiru n'empapula baaziyuza ate ogwa Katonda teguliiko apiiru omusango gwa Katonda tegulina apiiru ate wa ogenda kukola wa apiiru olaba ogwa Winyiddolo gwe batakolako apiiru ogwa Winyiddolo naye ate ogwa Katonda era ogwa Winyiddolo bw'aba akuvuvubye gujjeeyo bujja ozoganye muzoganye naye teriyo mulala gw'osolaga nti kakati kangu mujjeko ngutwale wa Kisaakye ate nga ye yabba efayiro ya Kisaakye. So sina muntu sina nzikiriza gye nninyirira oba gye nkuba mbabuulira mazima kubanga awalala musobola obutagasangawo era mu kifo ky'okukwata ssente mboozi weereze basabe edduwa y'ennaku 40 zikwate obagambe bannange muyiwaawo omusiri gwa kasooli abaana bajja kugulya mu myezi 5 egijja mu maaso oba okoze nnyo okusinga oli ennaku 40 simanyi edduwa y'ennaku 40 terina kyemukola temutuuka nako ago ge mazima. Yesu Katonda yagamba bw'ati Katonda yagamba Joshua jjo twamusomyeko teyamugamba nti Joshua oluvannyuma lw'ennaku 40 osabire Moses no Moses omuddu wange yamaze okufa ekyo kikkirize kati gwe ogenda okutwala abaana bano okubasikisa ensi gye nalayirira bajjajjaabwe kimu kyokka ngenda kuyimirira naawe nga bwe mbadde nnyimira ne Moses ebya Moses biwedde temuddamu nakumwogerako naye mmwe muddeemu amaanyi mugume n'omwoyo temukengentererwa kuba nze ndi nammwe nze ndi naawe naye mala okuddamu amaanyi eyo yessaala gye basabira omusika asigaddewo nnaku 40 mu Bayibuli teziriimu Qur'ani gye simanyi naye Bayibuli n'obudde bungenzeeko so bannaffe ffenna tufiiriddwa emitima gikyakengentererwa mbatereddeko ekyawandiikibwa ekyo ekya Dawudi ng'afiiriddwa omwana kubanga y'embeera gye tuyitamu. Dawudi mu kitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri essula 12 nvudde ku lunyiriri lwa 15 nga Dawudi nga mu lunyiriri olw'14 Jonathan yali amaze okumugamba ng'amuwadde ebibonerezo bingi nga Mukama anyiiza amugambye ne bakazi bo ngenda bagaba babeebakeko neibawo naye abeebakeko otegeere bwe kiruma okwebaka ku muka munno naawe ababo bajja kuboge wano ku nsi wansi w'enjuba ate naawe okimanye naawe nti mukazi wo bamwebaseeko. Dawudi n'agamba naye Mukama leka kukisussa ate ekyo kisusse nze ndi kabaka ate bakazi bange bayende nedda mukwano ekyo kyo kireke. Nabbi n'amugamba toba kwenenya kakati ekyo kyo kivuddewo kyakikusonyiye kubanga oyanguye n'okwenenya ensobi yo ogitegedde kyovula batemugananga okwenenya ekibiine bwe kiba kifaanana kita eno conversation ejja nga Dawudi amaze okwenda ku muka munne ate nga n'omutta amusse olwo omusajja wa Katonda azze mu maaso ga Dawudi n'akkiriza n'agamba kituufu naye ate this is too much temukisussa Mukama nsonyiwa n'amugamba fine ekyo kikugiddwako ekyo kikyabaddewo naye yo omwana agenda kufa. Bayibuli egamba ku lunyiriri olw'14 nti omusajja wa Katonda ye n'addayo ewuwe. Dawudi n'agamba kangwe mu maaso ga Katonda nsiibe nsabe neegayirira olw'omwana ono. Dawudi n'asaaba evvu n'ayambala ebibukutu n'agwa mu maaso ga Katonda n'asiiba n'asaba neyeegayira Mukama omwana wange Mukama omwana oyo Mukama nedda nga nekiri bw'okikoze kino kijjeewo Mukama nedda. Bayibuli egamba aba yakazitambulako ennaku 7 olumu baamulaba ng'ali ku ttaka agudde olwo nno nsoma byawandiikibwa nno nsoma zino ennyiriri ze mbawadde agudde ku ttaka akaaba abaddu be ne bajja okumusitulawo nga balaba takyalina nagatambula nabagamba muneesonyiwe mundeke akaaba ajjawo kiri Katonda kyamugamba Mukama omwana wange kituufu byonna nabikoze naye omwana musonyiwe
Bayibuli ganti aba aweza olunaku olw'omusanvu ali awo asantalabaza akyasa omutolobozi agamba nedda Mukama agenda okulaba nga boogera obutonotono bwe bamulingiza bwe baddayo n'agamba kiki ekiri wano Shakira tabanga afudde bannange nga mwogera obutonotono kiki bonna ne badduka ne bagamba amubikire olaba omusajja yagaana okulya ng'omwana mulamu naye tumugambe nti afudde ne badduka n'abagamba mujje mumbuulire bonna ne kubulako asobola okuyimira mu maaso g'omugamba nti munnaye kituufu omwana afudde ne beetooloola ne badda bwe bati naye nga ye amaze okusoma embeera n'abagamba mumbuulire kiki ekiriwo omu n'addamu amaanyi n'amugamba ayi Ssaabasajja gutusinze twakuumye bubi n'abagamba bw'ati n'ababuuza afudde nti Bayibuli egamba n'asituka n'agenda n'ayingira mu nnyumba Bayibuli egamba n'ayingira mu nnyumba n'anaaba n'asaaba amafuta ekitegeeza ne yeesiiga ebizigo n'ayingira mu nnyumba ya Mukama n'atendereza ne yeebaza Mukama abaddu ne bagamba bannange tufudde bwe yamala nga akubye essuuti eri gye baalagira n'akomawo n'abagamba bannange mpulira enjala ennuma mumpe ku kyokulya wano ne bamwetera emmere n'alya abeera alya ne bamugamba naye Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka ng'ole otulemye okutegeera n'ababuuza kiki omwana bwe yali nga mulwadde wenna wali osaanawo ne tukuzuukusa ne tukuyita n'ogaana kati otutte ate afudde ate kati oli mu kulya oli mu kucacanja n'abagamba mwe mulina kye mutamanyi wali ng'akyali mulamu we nabadde nnyina okubaako ne kyenkola nabadde ngamba oba oli awo Mukama ayinza okukikyusa naye kati siteegi eno gye tugenzeeko takyasobola kudda gye ndi okuggyako nze okudda gy'ali kati awo lwaki sirya mmere tugende mu maaso bonna ne beewuunya lwaki mbayitera ebyawandiikibwa bino Bayibuli weeri mu buli mbeera yonna ennungi embi ey'ennaku eyaki oyagala abantu baawasa ne bakola embaga ezitagambika mu Bayibuli si mu musoose abantu bambadde ebintu by'omutannayambala nako Sulumani yabyambala Bayibuli egamba dizayini zonna ezaamalanga ku ttale ziva mu musajja ono Sulumani ezo dizayini zammwe ze mwambala lulino yambala berobotomu lulino yambala kacupa omusajja yazambala zonna n'azimalayo n'osiba emisipi ebiri ku mpale emu Bayibuli egamba teri agenda kwambala kwenkana Sulumani yayambala n'asinga n'ebimuli by'oku ttale gwe olowooza mbu oggunze suuti omanyi waliwo abantu nga bo tebambala baggunda buggunzi ojja olaba abantu bano basatu nga balina omukolo gwe baliko aba Honorable Ssenyonyi Honorable Lubongoya His Excellency Kyagulanyi bw'obalaba nga bali ku mukolo dduka bo tebakyayambala baggunda buggunzi bayinza okuggunda design obuuza ki kino Bayibuli egamba Sulumani byonna yabyambala yambala dda ate NUP y'obulwadde kati bweyina smartness eggunda buggunzi kati mpuuga ayinza okuggunda essuuti n'ogamba bane kiki kino segona nkubuulira nindekaani naye Bayibuli egamba nti oli omusajja yabyambala dda Sulumani so buli mbeera yonna mu Bayibuli mweri y'ensonga lwaki bwe tutuuka mu kiseera nga bwe kiti tulina okubuulira abantu nti kino kyali kibaddewo Dawudi yeegayirira Mukama naye omwana bwe yafa yasituka n'atambula yagamba tetukyalina kyakkola kiki kye mbagamba mu abalwanyi baffe be tulina kati ne bwe tunaakola tutya abalwanyi baffe abagenze
ffe tugenda okudda gye bali wabula bo tebayinza kudda gye tuli tusigale nga tugenda mu maaso kubanga bingi bikyaliwo ebikyatumenya omutima bingi okutuusa lwe tunaatuuka e Kanani. Emisota gyaluma abaana ba Isirayiri, emisota baatuuka mu ddungu ne bayazanyira ku Katonda, Katonda n'anyiiga n'abaleetera emisota ne gibatema ne bafa. Era in fact gye gyasinga n'obbatta mu ddungu, emisota gyabatema. Musa ne yeegayira Mukama n'amugamba, nedda Mukama, this is too much, nkoye okutunulira ku mirambo, emirambo gisusse Mukama. Mukama yamba abaana bano, kituufu bakunyiiziza naye nedda. Wegukulumirawo ofira, wegukulumirawo okufira, wegukulumirawo. Ekitundu kyonna kiwunya ekivundu. Otuusa Mukama lwe yagamba, genda mu kitabo kya Numbers chapter what? Is it 14? Mukama n'amugamba, kati kola omusota ogw'ekikomo oguwanike ku mulongooti waggulu, buli agutunulako awonyezebwe. Era kino kye nabagamba nti Musa y'omu ku bantu abasinga okulanga Yesu. Omusota ogw'ekikomo oguwanike ku mulongooti waggulu nga Yesu bwe bamuwanika ku musaalaba waggulu e Kalivaliyo. Gwe olina ekikutemye, olina ekikulemeseza, olina w'otayita, yimusa amaaso ogatunulize ku mulongooti waggulu. Bibuli egamba nti Musa n'akola omusota ogw'ekikomo, buli eyali atemeddwa ku musota bwe yatunuliranga guli bw'ati nga buno obusagwa bugenda ng'awona. Wanika omusota ogw'ekikomo ku mulongooti waggulu, era n'aguwanika waggulu bw'ati, buli gwe gwatemanga nga bamugamba nga tonna bakola kirala, sooka ogende otunule wali waliwo ekiddukiro. Ne bamusibaasibawo ebigoye ne bamuleeta, bw'atunulayo n'awonyezebwa obusagwa bw'omusota guli ogwamulumye. Gwe bw'oba oyagala solution ya problem, yimusa amaaso otunule waggulu ku musaalaba. Yesu kyekyokuddamu. Tukyayita mu bintu bingi ebbanga lye tunamala mu ddungu. One dictator ali reddo tukola kyonna, naye naffe tuli reddo tukola kyonna ate tutuuke e Kanani. Awo we wali firimu. Bino ebyera mbagambulire Museveni yagwa. Bino byagezaako okukola ekitiibwa kye yafunanga automatic ng'atudde butuuzi bw'ati. Nze kambabulire eyo waffe waliyo ekitundu bakiyita Katebo. Amanye Katebo. Museveni yajje waffe gwali mwaka gwa 93. Najje Katebo. Ebiseera ebyo nga pikipiki ze zimukulembera walinga w'abasajja bavuga pikipiki. Sinze nepanka ovuga pikipiki bali abasajja bali bamanyi kye bayita okada. Museveni yali atuyitako ku katundu waliwo akatawuni bakayita Kawumba. Tata wange n'ayimira mu kkubo n'amugamba, nedda ssebo, omukwano gw'abangi tosobola kgenda nga abantu tebakubuuzizaako. N'ayimira mu kkubo wakati Museveni n'ayimira n'atubuuzaako. Era abantu baasitula tata ne bamugamba, otuyambye okulaba ku mwagala w'abangi, kubanga yatuyitako ng'agenda. Ne tumugamba katumulinde ng'akomawo. Ate era akomawo atuyiteko buyisi, abantu ne beeyala mu kkubo. Muzeeyi n'ayimira n'amugamba, nedda ssebo, abantu tebayinza genda ogenda otya nga tobabuuzizza. Museveni n'avaayo, engalo ne zivuga enduulu walaalaalala bannange. Museveni waffe enduulu walaalala. Nga Museveni omwogerako 93. Mugenda kungamba omulaba bwatuwanira Museveni, mbawanira Museveni oli omukadde nga tannagwa ddalu. Ate ngenda kubabulira kiki ekimuntu wano kati ali ludda wanjagala mbalage nti nno yagwa. Awo nga Museveni tosobola kumwogerako kintu. Era nga batugamba nti ne bw'aba yeebase bw'ati, bw'aba azibiriza bw'ati abeera atulaba. Bw'aba akoze bw'ati teweenyeenya abeera akulaba. Owulira omuntu ayagalwa. Naye kati batugamba mbu ne bw'aba atemya abeera yeebase. Oli omusajja yagwadda. Museveni oyo gwe mbanyumiza, gwe mukompe yalinga n'owakaakati. Kati olwaleero waliwo discussion ye Uganda egamba bweti. Duli eri discussion ye mabega nga bagamba bannange omununuzi waffe, Museveni waffe, tomwogerako. Ye ng'ani amwogerako? Ng'ani amwogerako? Otya? Kati tugenze ku Museveni w'essaawa zino. Discussion eri mu nsi yonna. Bannayuganda tebafa COVID. Kyekibatta Museveni. Mudduke mu malwaliro. Ate lwaki?
mudduke mu malwaliro bw'olwala togendayo. Lwaki tetugendayo? Museveni agenda batta. Eyo discussion eriwo. Katugambe nti nkyamu si kituufu, si yabatta, si yatutta, naye discussion ejja lwaki? Ne babba ewaka maama agenda okujja nga babba ewaka ekintu mu kisenge, babba ebintu babitutte. Mwena nga bwe muli ewaka mugamba bannange omubbi azze n'ajja bba wano, ani abbye wano? Mulowooza ani? Abaana ne bagamba oyo si mubbi, nti oyo taata yabbye ewaka, oyo taata tetumulabye, naye oyo taata yabbye. Ekintu ekyo kiwulira. Taata ne bwaba si gwe wabbye, ojja otya mu discussion y'okubanga gwe wabbye awaka? Omanyi politics ono bwe tumuleka eri simanyi mwani Machiveria, tetumutegeera oyo wa Machiveria. Oyo politics simanyi ani Plato simanyi yagamba Idrisi, simanyi Ibilisi, ebyo tetubitegeera. Tutegeera politics ono ffe twamugjayo ne tumuteeka wano wansi. Wetutegeera Museveni ye taata, awaka babbye ekintu. Wabula tugamba waliwo omubbi akibbye, wabula awaka weekutuddemu emirundi ebiri, abalala ewaka bagamba taata ye yabbye. Kati taata tugambe si gwe wabbye, ozootya mu discussion ey'okubba? Olwo oba okyali mukujjidde eri emabega nga mununuzi, the beacon of Africa. Oyo Museveni nga bw'akyala ku kitundu abantu baleeta amakula. Mumanyi nga abafaaza bedda abakakati bo si bamanyi, kubanga nze nasomera mu masomero g'Abakatuliki St. Mary's, nga faaza anajja ku ebiseera bya sapule nga baleeta ebirabo, enkoko, amatooke, ebikajjo, ffene, zibuligi ziri zennyini, zibuligi wakira ezinayengera mu nnaku nga 3, nga toyinza kujja mu maaso ga faaza nga toleeseeyo wakiri buligi embweti endo. Naye bannange ffe twawumerwa endo ku kyalo. Endo zimanyi, obuuza muno ewaka waliyo endo nti gyeri, ne mugenda ku ndo, olwo ntegeeza ffene. Wakiri ojje wa faaza ng'olina kiffene. Ne Museveni nga bw'anajja ku kyalo nga mulina omuleetera amakula, omusajja yanunula eggwanga. Tulina akayimba ke batusomesa mu biseera ebyo, tubadde mu kiseera ekitono eky'emyaka 5, olwo nno nga ndi ku ssomero Museveni akafugako emyaka 5. Sipiikidde tuwummula mu kifo ky'okuyimbira abazadde ebintu, tubayimbira Museveni. Tubadde mu kiseera ekitono eky'emyaka 5, bannayuganda katweyagale era nga twewaana, omusaayi gw'abantu ba Uganda mungi gwayiika, n'ogw'abajasi bafa okubbulula Uganda. Tubadde bonda badduka. Ako nakayimba 1900 ngabe nga Museveni akafugako emyaka 5, nkyakajjukira. Kati olwaliro bw'olaba omusirikale edduka, duli abajja okutununula betuwaana abaana baffe, era tubaddeko mu kiseera eky'emirembe kya myaka 5. Bannayuganda katweyagale era nga twewaana. Kakati juzi bagenze ne bakuba emiggo nga bakuba abazze okuziika Sserubogo. Abaana babadde ekitalya bagamba, buli musirikale asooka n'akugamba sooka okwate ku bugere, jjamu bokisa, kwata ku bugere n'akusooseka olugala emabega. Oba banoonyaayo ki? Mbuna yambala giravuzi n'akusokoola emabega. Museveni ekyakuleeta mu generation eno ojja kyogera mu barakisi y'amagye. Betwayitanga abaana baffe, kati bw'obalaba dduka. Nkugambye discussion eriwo, COVID si yatutta, Museveni yatutta. Kati awo simanyi kituufu kyeki nange, tugambe nange simanyi kituufu, naye Messiah, Liberator, Freedom Fighter, ojja otya mu discussion eyo. Erinnya lyo lirabikira litya mu kintu ekyo nti taata ye yabbye ewaka. Olwo obeera w'amaanyi. Obulamu bala 96 nedda ssebo
Uyuti yali 96 awo yali awezeze emyaka 10 yajja 86 egyo myaka 10 nze oluyimba nkuyimbidde lwa myaka 5 twaliko mu kaseera ka myaka 5 waliwo n'akalala twali mu kirasi nga tusoma ne tulengera abanyanya n'ebisonga bayisawo obulamu bwaffe gira tuula n'otega matu nkubuulire ebyedda maama ebyaliwo mu myaka egyayita mu nsi eno Uganda. Kati mu abaana abamwe bamayiminga Shiba enkukabala ffe twayimbanga ezo omwana bakwata omwana omulenzi n'omuwala ne babateeka wali bambi naawe linda maama bambi ngende mukwano naawe ffe twayimbanga zino tuzijja mu mitwe nakati zikyalimu buli kiseera bankulinze ate omuzadde n'asituka n'agenda afuuwa omwana we namufuuwa omutwalo omwana we ayimbye. Gwenimiro nze fama gwenimiro enkukabala swi naye Museveni oyo noonye Uganda musajja gwe mukama jangu otutaase nkugambe nze ennyimba zenkuyimbira twaziyimba P1 P2 ebisere byo nga nvayo sawa 7 si 10 kulwakuba mumuddira n'abaana bamwe omwana wo wa baby avayo sawa 10 ekyo ng'okirabawa omwana yamalanga kuyingira P3 okuvayo sawa 10 kati nze zino ennyimba zenkuyimbidde wano naziyimba nvayo sawa 7 so kyovulaba buli kimu Museveni kyakola kyonna kifu buli kimu kibeerako kusika muguwa n'ekinayamba abantu kimala kusika muguwa n'abantu tebakyakirabamu buyambi. Ati nze lekambawo ekyokulabirako ebyo bya social distance simanyi yambala masiki simanyi sanitizing ezo gundi za nsi yonna naffe wano ze tukola nange wano nina masiki era wano masiki tekuvaako okujjako kati nga mbadde ndi ku mulimu masiki erina okubeerawo okujjako ng'oli waka toyina gundi obanga oli mu kifo wekka naye bw'oba ogenda osisinkana omuntu ne bw'abeera omu masiki erina okubeerako era bwe bakukwata bakusasuza ddala esente empitirivu. Ebyo bya nsi yonna naye ewaffe baagezako okulaga mbu Museveni akola ne bagamba bati president agambye muyambale masiki president agambye social distance president agambye abantu ne babimenya anti Museveni yabigambye ne babimenya ne babigaana senga bagamba abantu nti bannange World Health Organization yagambye bweti World Health Organization yagambye bweti nti ensi yonna abantu mukole bwe muti ne bwe muti ne bwe muti mujja kuwona ekintu kino okitegedde naye olw'okuba birimu Museveni abantu baagaana obikola why tebakyamwesiga kubanga talina kyeyali abasolovingidde ne kiggwa talina kintu kyali abaddemu nekireeta results kati mwemuba mwagala ekintu kyonna kikole Museveni talina kibeeramu kasita mulabikamu erinnya Museveni oba omutwe gwe abantu ne balaba ekikofiira nga kiyita waawo ekyo nga bakisuula eyali omwana waffe eyali omununuzi kati bwe wabaawo ekibbiddwa bagamba oyo Museveni bwe wabaawo afudde oyo Museveni kubanga yoyo ddala yoyo bwato bwe yebrandinga jjo nalabye omusajja simanyi atuyine simanyi tuyine omwogezi wa simanyi CID noyimira ku magulu ga abiri musajja gwe n'omutwe nga walidde emmere eyokya okujjako ng'oli amawolu nga walidde emmere eyokya n'onaaba n'ogenda okukola n'ogamba mukazi we ogenze kukola noyimirira mu maaso ga kamera n'ogamba nti nno Sserubogo omulema yatambudde nga talina muggo na agenda walampa omuti nga talina muggo nga ne mu muzikiti abadde agenda n'omuggo kibakoze obubi basajja mmwe muli mu mulembe ffe twabadde twamaze dda okukola assessment fe olwalabye omulambo gwonna twagutambudde ne tukola ekyaffe ne kiggwa kubanga era ebyo bye twabadde tusuubira postmortem report yammwe twabadde tugimanyi era no ye gavumenti etasurprising abantu
kubanga mugenda okujja tugambe ebintu nga ffe twabitegedde nti ogenda kujja tugambe bwoti ne bwoti ne bwoti era abantu babadde bayogedde dda postmortem report egenda kujja ng'egamba bwiti ne yekituufu tunulira kino na kino na kino nze yali yakeetugana enzijano ne mbagamba omuntu eyeetuze addamu n'alwana n'omuguwa emikono gikomawo afa bwati nagenza okulaba Honorable Sseggona nga naye akiddamu omuntu eyawalampya omuti ne yeetabwati n'omuguwa engalo ze tezabaddeko kintu kiraga nti nno yalinnye omuti ekanzu yabadde teriiko yadde kala y'omuti nti nno baayinawo yeesigamye oba kiki kino ekintu olaba enzita gye basese Lubogo baagita chairman w'emitooma emitooma Kahindo Tafiire gy'ava waliwo chairman LC3 naye yali yakayitamu ekisanja kya 2016 kulwakuba mmwe mubyerabira emitooma Kahindo Tafiire gy'ava eyo simanyi Ruhinda biki omusajja n'awagira Kahonda n'awangula Kahonda n'ajjayo Kahindo Tafiire omusajja oyo baamutuga ne bamuwanika ku muti bwe batyo Kahindo Tafiire yamusindikira abasirikale aba UPDF ne bamutuga ne bamuwanika ku muti chairman LC3 emitooma nga twakava mu kalulu ka 2016 ng'amulanga kubanga yali grassroots politician ng'alina eddoboozi wansi mu bantu bwe yawagira Kahonda n'awangula Kahinda omusajja baamutuga ne bamuwanika ku muti so kyovula bakati n'omuntu abadde atubaddemu nga mulungi Museveni bwamutwala afiirawo banenga babadde bawana mama nabbosa nabagamba wano mmwe mutegedde nti no social media tuyina information mwakitegedde nabagamba Ssebuggwawo talina biwandiiko bimufuula minisita saakibagamba wano akakiiko kamulaalidde oda yavudde above abalabye amawulire g'eggulu ebyo bagamba mbu akakiiko simanyi mbuno ekitongole kya higher education biki institution biki higher education mbuno kaleese ebbaluwa nekamulikomendinga mbuno ayina equivalent nabagamba talina bbaluwa ya mukaaga talina na equivalent eyo yabadde order from above ate senga ndowooza tetwakyogera wallahi Ssebuggwawo babadde bakumugaana kifo ekyo butakimuwa niyo balwakuba twayanga obyogera bannange senga twasirika ndowooza bana basajja bwe tubyogera babikyusa nga bulijjo Lumbuye bwagamba babikyusa oyo mukazi babadde bamuteze katego era lishafu temwewunyanga Museveni azeemu nakola lishafu mu mwaka gumu n'addamu n'akyusa cabinet yonna baminisita n'abayiwa oyo nabbosa ali ku bantu bataawadde mulimu Nendowooza lwakuba twabyogera nkugambye akakiiko kamulaalidde ne kamugamba nedda nnyabo tulina biwandiiko koma wano ddayo bamaze kuba masimu order from above nejja era oyo ye bamuliddeko ssente omuyisa anti era aba NRM be basingako obungi ku kakiiko baalidde babagambye bannange mumuyise kuba tubadde twabyogera Joyce nabbosa Ssebuggwawo talina bipapula kati gwewulira kati yayiseemu ssebo mbuno minisita naye omwana wandiisa akantu n'agamba talina Facebook account talina Twitter talina WhatsApp kakati agenda tukolera IT technology ki ngele ku mikutu gino emyangu taliiko ensi zironda abantu ba minister ba IT baba bato bakafuluma mu institutions bayina gundi omupya bayina research mupya bazimba zi apps ezenjawulo bakola ebintu ebibagatta global gundi batuletedde omukazi kakati bali mu kumusomesa Facebook anti kati waliwo ekintu bakiyita Facebook abuza Facebook kitabo kibeera mu maaso nedda kibeera ku Facebook kibeera ku simu bakiyita Facebook bakola batya ye minisita waffe kati naye yayogedde ekintu ekirungi yayogedde ekigambo ekirungi oyo omukazi omanye era ekinobo kiba kibi mu kyetegereze yagambye nze siri omu
siri omu tuli bangi mwe bye mwogerayo mu biki tuli bangi era bangi nnyo abandi emabega era mujja balaba era n'omuntu eyamusembye eyamuwerekeddeko wa FDC ye yamuwerekeddeko waliwo wa FDC yamuwerekeddeko najja mu vetting era bwe yamaliriza yagambye bw'ati mbiwulira ebyogerwa naye nze siri omu yabadde agenda batuwulira ne Besigye kwali ne Amuriati abo yabaleseeyo just kubayambako awo ne Nandala okitegedde nabagamba FDC teyinza tulimba ebimanyi tayinza kuvaayo nga FDC teyamukkiriza omukazi yakyogedde n'agamba siri omu kyova olaba kino kye twakwatako tukikozesa okununula eggwanga lyaffe titugeza ne tukita natunulidde empuuga ne ŋŋamba ne bannange mukama oli mukulu weebale kutuleetera NUP omusajja Mpuuga ne Sseggona ku magezi ge balina juzi FDC emaze okugjako Katuntu ku kakiiko ka Kosase mazima gennyini ne batuleetera Munyagwa mbu Munyagwa yakulira Kosase nga Mpuuga ali awo okimanyi Mpuuga babadde tebalina bukiiko bwe babeerako babateekateeka eyo mu bintu ebitalina makulu Sseggona tewali kakiiko ke baswagamba nti no nga ode ebeera from above Sseggona gundi temubawa akakiiko konna kati olw'okuba be baatuta obukiiko bwonna be balina okujja kati Museveni agamba palamenti bw'omunzanyisa mu nnamba yiwa mu nnamba goba nenfuga nga sirina palamenti waayi atidde obukiiko bufuuse buzibu duli babadde bateesa ngene eri Omunyagwa eri waliyo simanyi amyukibwa Kasibante simanyi eri wali yaani Katuntu we FDC n'akola bw'ati n'alyoka anoonyereza banka zonna n'azimalayo ne tugamba Katuntu waffe abasse Katuntu weebale kujja Katuntu weebale n'alyoka ayita Muteebire n'amubuuza onjoga nga nze njogera chairman ko Muteebire gusinze bannange mundeke nagamba bagenda bakujjeko passport bakujjeko tojja genda gwe bakole batukofe Katuntu twebaza Katonda yatuwa ekirabo ky'omwana Katuntu e Uganda tutuuka we bawunzikira game ku report Katuntu yagamba bw'ati kale ebirimo bingi naye ekizibu si muntu alimu ekizibu tteeka bino byonna emivuyo gyonna gye mulabyo gyonna nga bwengi balaze ekizibu tteeka si muntu n'asayininga tewaba waasibwa wabula mukyusa amateeka mukola amendiment yagamba ne buwandibadde gwali eyo ne bwe nandibadde nze Katuntu etteeka lyoba limuwa obuyinza bungi ate limukala so etteeka kyekizibu wabula si muntu Katuntu n'ali omusimbi NUP nammwe mbakuutira tubalaba era nga bwe tulaba ebyabano nammwe abaffe bwe tubatunuulidde nammwe bwe tubatunuulidde ffe tubeesiga tubawadde temunnatandika kukola mwakatandika ffe tubatunuulidde era tujja tandika nammwe okuwogera ku gundi zammwe output zammwe gwegeza onoonyereza akakiiko onoonyereze otukolere ripooti bwetyo tujja kujja naawe tukukube munzikize nnyingi mumukolereza akatadde oba kubanga tukalinze tukalaba tukatunuulidde nkugambye Munyagwa yanyiiga yatuvumavuma negundi katolobwama bane Munyagwa yatuvuma bulwagira ebyo byana bya NUP yanti bijagala mboneboneka nti ndi mujimu nkola mubiri ebyo byana bya NUP y'omusajja atuvumye omanyi lwaki batuvuma tebereza mazima gennyini Sseggona okuba katebe Munyagwa n'abeera chairman wa Kosase nga Mpuuga tayina kintu mbuno Mpuuga ayimirire ku mulyango gwa parliament afukirira abayingira sanitizer toyingira mu parliament nga tosize sanitizer ani abeera waawo Mpuuga jangu wano ofukirira abantu sanitizer amazima ddala
naye Mukama Katonda mukulu yagamba bannaye Mukama agenda swaza abantu. Nkugambye discussion eri mu maka ge bayita Uganda. Taata ye yabbye ebintu ewaka. Taata ye yabbye ewaka. Discussion eriwe egamba bweti. Corona yatutta nedda, Museveni yatutta. Temugenda mu malwaliro, ate lwaki tetugenda mu malwaliro? Museveni yataddeyo abasirikale be batutta. Mumanyi ebintu bino lwaki abantu baganya okukkiriza COVID-19. Mu nsi yonna tewali nsi yateeka biragiro bya COVID-19 kubiteeka ku mmundu. Buli lwolaba emmundu ng'efulumye biba bya bufuzi. Buli lwoliraba emmundu ng'efulumye mu bintu bwe bityo biba bya bufuzi, si bya bulamu. Emmundu ejjawo bulamu. Emmundu teteekawo bulamu. Emmundu ejjawo bulamu. Kyovulaba Omuswayiri agiyita sira, si bulamu. La kitegeeza bulamu. Sira si bulamu. Buli lwogiraba si bulamu, wabula yatugamba ze kuuma bulamu. Si bulamu. Ebintu gwe kasula bange emmundu efulumye mu bungi bwetyo biba bya bufuzi. Ekyo nkikubuulira. Iyo obulamu bwe bwonna yabuteeka mu mmundu. Bannange twagala bonna bagaggawale, mugenda kulima ensigo ez'omulembe zibiika mu nnaku 7, enkya n'omunoga emisooli, awo n'aleetawo emmundu. Twagala empuuta, temuddamu kuvuba mpuuta gundi, tutaddewo amateeka agakuuma ennyanja, awo n'aleetawo emmundu. Kyova olaba nga byonna byonooneka. Emmundu weebeera tewabeerawo mirembe. Kyova olaba ensi ezirimu emirembe. Nze nkubulire mmaze ng'ennaku z'omwezi 23 guno omwezi ngenda weza wano emyaka 5. Nakalabako emmundu egi mu myaka 5. Nakalabako emmundu olunaku olwo nagisanga n'omusajja Musumaali. Ate oyo Musumaali ali wano, ali mu poliisi ya wano nga yabeerako mu Kisenyi. Nze buli lwe mba nfuluma nga ngenda out wonna nyambala mujoozi gwa Uganda Cranes. Era bwe yandaba n'angamba Uganda, do you know Mama Dora? Nemubuuza Mama Dora. Mama Dora from Kisenyi. Nemugamba ye nengamba nze ndiwe Uganda. Nebeeranga mu Kisenyi ku ddwaliro lya Mama Dora. Omusumaali ali wano atalina na passport ya Uganda. Yekka gwe nali nsanzeko ng'akutte AK-47 ate oba yali oba afulumye naye lwaki olunaku olu sirabangako mmundu. Kyova olaba ng'eno obulamu buba bwanjawulo. Naye buli lwoliraba emmundu ebweru biba bya bufuzi. Kati tosobola kutugamba nti okuuma bantu, oteeka amateeka g'ebyobulamu mu nkola n'obufulumya emmundu, tekiriiyo Museveni. Ku siriimu nga tewafulumya mmundu. Mu myaka gy'ekyenda siriimu we yattira abantu nga tewafulumya mmundu. Bye mwagamba abantu tebaabikola. Why now? Kyova olaba abantu baganya obikkiriza bagamba taata yabba ewaka. Bino ebibula ewaka taata yabibba. Tulimala kukwata mubbi ayogere nti nze nabba. Naye kati ssaawa zino muba suspect ababba awaka. Taata yatubba. Era buli lwe tumulaba tukweka bintu. Taata buli lwe tumulaba eriiso tuliteeka ku taata kubanga bw'okola bw'oti ng'ettaala ebula. Bw'okola bw'oti ng'ekintu kibula. Kati amaaso gateeka gwe bw'okyazanga omuntu gwe weekengera ewaka omubbi. Mubeera munyumya ng'oli bw'oti. Tokyusa mutwe kuba naye aba yatunudde dda kikyanaatwala. Bw'olukolamu bw'oti ng'essimu agikuba empale. Omubbi gwe batunuulira kyova olaba buli muntu yenna gw'obuuzaako. Buli kintu kyonna omugamba birala nga kugamba Museveni. Omusana nga gwaka Museveni. Naye ennaku zino ng'enkuba etonnye Museveni. Obwavu nga bungi Museveni. Abantu nga bafa Museveni. Abantu eriiso liri ku mubbi. Oyo ye yajja nga mununuzi kati olwaleero yatutta. Bw'aba si yatutta nze mbuuza ye lwaki ayingira mu discussion eno. Bayibuli egamba bweti ebyesittaza tebirirema kujja naye zibasanze abo ababireeta. Kati omuntu okukuteeka mu discussion eyo kyokka kikumala okuba nga ne Katonda akufunyeeko question mark. Ebyesittaza tebirirema kujja naye zibasanze abo ababireeta. Gwobeera otya taata awaka
oyina abaana just ekyalo ne kyogera bwogezi nti oyo omuwaana oyo mumulaba olubuto lwalina lwa kitaawe. Ekigambo ekyo kiwulira olwo olubuto lwalina lwa kitaawe. Ne bw'oba si kituufu okuteeka mu kintu bwe kityo kikumala okuba nga gundi yeefudde. Gwe ne bw'onootukwatira omulenzi ku kyalo n'omutwala simanyi yafunyisa omwana w'olubuto basigala beebuuza naye era ojja otya mu discussion eno abantu batuuka batya okukirowooza nti taata gwe nannyini lubuto lwa muwalawo. Kitegeeza era waliwo ekintu teweewa kitiibwa ku baana abalala abamwenkana ku kyalo. Bakusanga nabwo ng'oyimiridde mu mufene mu miyembe. Ate nabagamba lumu ku kyalo omukazi yansanga nga nyimidde n'akawala ku kkubo n'agamba maama munnange nno nsanze bwire ne muwala wa gundi kwolwo muganda wange katono nsula ebweru. Katono nsula ebweru maama yali anzise. Kakati ne taata bwe bakusangasanga bwe batyo n'obwana obwenkana ababo era wabaawo ensonga lwaki bakyogera. Oyo omusajja yenna nnyini lubuto. Kati Museveni olina kutubuulira bubuulizi omununuzi yatununula mu mikono gy'abantu ababi. Ojja otya mu discussion y'okutta bannayuganda. Kale si gwe obatta. Ndabyeko nti olwaliro ogenda kuyogerako gye tuli. Nze bw'onnyinyonnyola ekyo ojja otya mu discussion okkirira otya okuva eri ku hero n'ojja okubeera setaani to the extent nti buli muntu asaba agamba Mukama twala Museveni. Mukama waakiri Museveni okumusonyiwa ennyo agwe edda lwali ku kasasiro. Mukama Museveni okumusonyiwa ennyo agwe edda lwatambule ng'ayambadde ng'ali bwerere ku street ensi emulabeko. Awo Mukama ojja kuba otunyiza emitima otuuka otya okusabirwa essaala eyo gwe yanunula Uganda. Ebyesitaza tebirirema kujja naye zibasanze abo ababireeta. Eddakiika zange ziweddeyo. Mbagambye COVID tasobola kukuumibwa na mmundu. Kafyu talina waakwataganira na COVID. Era nga nkugambye ffe siriimu oyo nga yaakajja. Nze nali mwana nalaba ku balwadde base temulabanga ku mulwadde wa siriimu akulukuta nviiri mumukulidde ku mirembe gino emirungi. Siriimu yamyusanga abantu emimwa n'omera amayute ebizimba n'ofuumuuka evvu wenna n'ofuuka ekitagasa n'owunya n'okankaanirira bw'oti nga bagamba ddogo ng'ewamwe bwabaayo omulwadde wa siriimu n'abaana bakikuvuma ku ssomero. Maama waagira okulwala siriimu. Ebyo ebivumo by'ennaku ezo byaliwo ebyo mugira okulya Musa ewammwe. Mugira okuba n'abalwadde ba siriimu ewammwe nga kivumo era nga batugamba muteego simanyi biki omuntu obeera omudduka ne batusomesa ne batugamba nedda. Siriimu akola bwati ne bwati era akwata bwati ne bwati. Bw'okola bwoti ne bwoti siriimu omwewala. Kyemugamba bannayuganda temuliimu ataluwalanga ku siriimu nga kati ali mu myaka 7 nga siriimu we yatabira ennyo awo bwe yabeerera omuvubuka nga tagalulira mmese mulawo n'atakuba. Naye ng'ate awo yeekomako kubanga baamubuulira tewaliwo mmundu. Ate siriimu ye yajja mu bisi awantu World Food Program ye yayitamu siriimu. Gambye jingo omwogezi wa firimu agita World Food Program obaani oyina okulya World Food Program awe wayita siriimu naye temuliimu balamu nga temwabakwatira mmundu mwamala bakwatira mmundu abalamu tetuliiyo. Kati ne ku siriimu ne ku COVID bwe bityo bwe byandibadde. Era senga ekitongole kya Taso weekiri bino byonna tebyandibaddewo bino. Taso yali erina ttiimu eri organized ng'eri strong nga bali determined be basinga okutukomyawo emitima ng'omuntu bw'alwala siriimu tumudduka. Taso n'egamba nedda nabo bantu nga mmwe nga batugamba mbu wa siriimu bw'akukwatako nga naawe omufunye
be batusomesa ne bagamba siriimu omuntu osobola okumuwa ekyokulya era osobola n'okumunaaza kasita omusaayi gwe tegwegatta ku musaayi gwo kasita taleeta musaayi osobola omunaaza n'omusiiga ebizigo n'omubikka temumudduka naye muntu awo ne tugenda nga twali tweyongeddeyo nga tubazimbira eri ne tudduka emisinde emmere ogiteeka ina omugamba wange emmere yiiyo n'odduka siriimu takukwata bwe bityo bwe byali badde n'ebya covid senga tasowa eri omusajja Jim Muhwezi yagirya muka Museveni Jim Muhwezi Museveni Michael Mukula newunyiza Jim Muhwezi yayiseewo mu baminisita yayiseewo ne bagamba ye atuukiridde yabeere minisita ne baddira Alice Kaboyo eyali obusammambiro ye ne bamugaana Alice Kaboyo yali obusammambiro abasajja baamize engamiya ne basengejja ensiri baamize engamiya ne basengejja ensiri nti Janet Museveni ye yatidde n'agamba wange siswalirayo nga baŋŋaanye ye n'abeera ku Zoom bw'ati ng'akimanyi basobola okumugaana ku lwa ssente za gavi neza siriimu ezo Global Fund baazirya bonna sebe engamira baazimize ensiri baagisudde ebbali bagambye gana amazzi makyafu nnyo bannange temulaba ensiri mu mazzi naye ng'engamiya bagimize engamiya baazimize ate seemu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alice Kaboyo yali abusammambiro yali akka balance ye baamutuma amazzi ne bamugamba balance mutwale ate temwalaba Brian White kye yakola Wizo yamugamba dduka ogenda ndondetera ya time wali Wizo n'adduka kwolwo lwe nagamba nze mukama sagala kubeera serebu Wizo n'adduka nagenda aleeta airtime namugamba balance mukuwadde Wizo n'agamba neyanziza n'engamba mukama sijja kukkiriza kunjoga newankubadde ndi mwavu Wizo naye naawe Brian White omuntu yakuwona kubanga wajoga dunia bannange oyo Alice Kaboyo baamutuma amazzi ne bamugamba balance mutwale ye baamukuta akasengejja kamukutte engamiya 2 z'abayiseeko bw'oba olwanyisa nguzi muka Museveni yabadde taswayita waawo Jim Muhwezi yabadde taswayita waawo kugenda mu ministry gye basinze okuwa ssente sebo bagambye abo bo batuufu Honorable Segona yagambye temuyomba balina kukola mweno government kati bwe bataakole mweyo banaakola mweri wanengamba mukama bannange ensonyiwa senga nasooka kuyogera ne Honorable Segona sandi boogeddeko byemboogeddeko yabuuza kakati Nabbanja bw'atakola mu government ya Museveni mumusuubira mu government ya Kyagulanyi nagenza okirabanga kituufu era bannange Segona bannange n'agamba bw'ati kakati mumusuubira nze Segona okukola mu government ya Museveni bannange nga ddala tasobola gikolamu ne Museveni tasobola kirowoozaako nti naamuwe tebikwatagana magnet ekwata bugirita magnet ekwata bugirita era bw'obuteekawo n'oteekawo biki n'oteekawo ssente n'oteekawo biki era olujja bwetyesokoolayo obugirita bwonna sho yo neegenda nabwo bino ebyala ne bisigala awo katukomaawo wamma katusabe byebyo byenjogedde byebyo naye mugume muddemu amaanyi mugende musabe ekizigo mwambale mulye n'emmere tugende mu maaso nga Dawudi bwe yakola bagenze ffe tulina okugenda gye bali bo tebalina kudda gye tuli eyo ye destination yaffe gye tulaga eyo gye tulaga tujja basangayo kimu kyokka kye mbakuutidde mubeere beeteefuteefu ssaawa 24 tambula nga mukama omugambe nti mukama nsonyiwa nsaanire mu maaso go essaawa yonna we don't know how and when no Bulenda yali ne taata we Jeno ne mu mmotoka mulimu emmundu ate muwala wa Jeno avuga munnamagye balina abakuuma munnamagye amuzaala munnamagye emmotoka ya magye number plate H4DF kuva waka kuweta mu bwati omwana afudde dereva afudde kati tetumanyi passport baazirina zaali zibatwalawa katusabe.
Ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaliro Mukama nkwebaziza olw'ebigambo bye twogedde Mukama okusinga obutukuvu n'obutuukirivu passport tubiire nazo Mukama era nsabidde ba Yoswa bano baddemu amaanyi bagume n'omwoyo era basituke basaabe amafuta bakyuse n'engoye bayambale nga Dawudi bwe yakola. Bayibuli egamba Dawudi bwe baamubikira omwana yagamba mbadde nina kulwana nga mulamu kati nga bwafudde. Bayibuli egamba n'agenda n'anaaba n'asiiga ekizigo n'ayambala engoye endala n'agenda n'asooka n'asinza nti bwe yamala okusinza n'asaba n'ajja n'agamba mumpe emmere ndi n'alya n'ayisa statement mbadde mutaasa mulamu kati nga bwagenze kati ebyo bya Katonda mumpe emmere ndye era obulamu ne bugenda mu maaso. Kale Mukama famire zabo bonna abafiiriddwa tubasabira nti kiri kiwedde tetukyalina kyakukola bawe embavu n'amaanyi kuba bambi baana b'abantu bamenyeka kintu kufiirwa. Yesu Bayibuli tugamba nti watuuka mukwano gwo Laazaalo yakafa ennaku ennya nga nnaku nnya bamuziika naye nti awo Yesu n'akaaba. Wasooka kukaaba ng'omuntu so bakyakaaba bakyalina obulumi obw'omubiri ne mu mutima naye bagumye bawe embavu basaabe omuzigo bakyuse engoye ziri baziggyemu bayambale endala tugende mu maaso mu linnya lya Yesu. Mukama abantu baffe abasinga okufa mu linnya lya COVID mu linnya ly'okwetuga mu linnya ly'obulwadde mu masasi betutaziiseeko nga John Bosco Kibalama bonna bafa lwa kintu kimu tugenda Kanani. Naye ne bamulekwa baabwe mbasabidde buli mulekwa gwe babuuliranga nti John Bosco Kibalama yafiira mu ddungu nga tugenda Kanani. Mukama leka omwana we akangabale leka omwana we atandikira awo agambe ngenda Kanani. Omwana wa Aliita bwe bamugambanga nti nnyoko yafa tutuuse Refidimu Abameriki ne bamulinnya ne bamutta naye yali ku ddiru yagenda Kanani. Abo abaana abawala basituke bakangabale tugende. Buli mulekwa yenna buli nnamwandu yenna Mukama asituke akangabale tugende. Bayibuli egamba abayingira Kanani abanunula Kanani bonna baali bamulekwa. Bali babayambako abaana ba Nabukenya yabayambako Temevuunika erisimbula yabayambako okucrossinga Red Sea ekyo yakikola n'abazaala kati ye n'afiira awo kati abaana bagende Kanani. Mukama abaana abo tubakomole bayingire bbugwe wa Yeriko be bagenda osuula bbugwe wa Yeriko. Abaana abo bamulekwa be basuula bbugwe wa Yeriko. Mukama leka abafiiriddwa bamanye ekintu kimu nti kati si kukaaba kusaaba kizigo kati kusaaba mafuta mapya kwambala ngoye empya ziri ziweddewo okuba Mukama famire ya Nabageesera etegeere nti ebintu bya ddala basituke ne maama asituke kituufu kiruma. Famire ya Sserubogo yonna esituke famire yonna Mukama bonna basituke tugende Kanani tewali kulinda ate tulinda ki? Mukama bawa amaanyi mu linnya lya Yesu galige wawa Dawudi yasaba busaabi n'okusaba n'asaba n'okwebaza ne yeebaza. Mukama kiruma omu abuuza kati neebaza eki ng'owange ye yafudde. Katonda asigala Katonda watugambye jjo mu Baluumi 11:36 byonna biva wuwo byonna biyita wuwo era byonna bidda wuwo. Kale Mukama tewaliwo wonna tulina kukwebaza luli Yobu yatubuuza tuneebazanga birungi byerere. Kale weebale Mukama olwa byonna naye bituyiseemu ebiwundu ebiri ku mitima Mukama binyige bawe embavu n'amaanyi beekuŋŋaanye basituke batambule. Mukama baako mu bbobo zaamu amaanyi. Waliwo omukyala eyali muganda wa Mariyamu ye yafunanga embavu ezikera ku ntaana okulambula ku ntaana ya Yesu. Yatuleetera amawulire nti bannange muli wano omusajja musanze ku ntaana malayika n'ambuuza lwaki onoonyeza omulamu mu bafu. Yesu yazuukedde amwagala amusange e Galiraaya waakiri mu bbo wayimusaayo omu n'asigaza embavu. Mama wa Yesu yali eri ng'asinda obulamu bw'omwana we ng'alumwa ng'awulira alumwa omwana we okufa. Ono n'amugamba nedda oli mulamu takyali mu bafu. Kati Mukama mu bbo bayobozaamu embavu banyweze bannaabwe. Emisinde gyali awo okudduka kugenda Galiraaya kumulaba. Mukama leka baddemu embavu beeyongere bategeere nti kati obulamu bwa Nnabageesera obbulwanirira kuyingira Kanani. Obulamu bwa Sserubogo okuwummula emirembe kuyingira Kanani.
obulamu bw'abantu baabwe bonna abafudde kuyingira Kanani. Mukama twagalayo president omulala gwe tutagenda kudiscussingako mbu atutta. Mukama wamma president asobola okutta abantu be. Mukama wamma nkubuuza ekibuuzo, president ayinza okutta abantu be? Oba waliyo kabaka ayinza okutta abantu be ku bwereere mbu nayagala ssente? Wamma Mukama kisoboka. Kati owaffe ye discussion eriwo. Era Mukama e Uganda discussion eriwo egamba mbu ate president yatutta. Kati wamma Mukama ekyo tukikulekedde kuba gw'omanyi. Naye bw'aba atutta, atuttira ki? Wamuwa kututta oba kutukuuma? Era Mukama lwaki otutuusa ku kino? President okututta eyanditukuumye. Mukama omusajja ne tumuwa emisolo ne tumuweererera abaana. Ne tumugulira buli kintu n'okulya n'okunywa n'eccupa ya lwenzoli gyanywa ffe tugimugulira. Mukama okimanya abasajja ffe tubagulira nandaweya ze bambala ezo ffe bazitujjamu ne batusonseka engalo. Naye wamma Mukama ebyo bisobola okukolebwa omuntu n'obikola abantu bo. Naye lwaki ffe Uganda babitukola? Mukama lwaki Uganda etuuka okudiscussinga nti taata yatutta ewaka? Mukama lwaki kiri bwe kiti? Lwaki tutuuka ku kino? Kale bw'aba si yatutta lwaki? Gwe wagamba Mukama mu kigambo kye ekitukuvu nti ebyesittaza tebirirema kujja, naye zibasanze abo ababireeta. Mukama Museveni zimusanze era muleke zimusange. Lwaki atwesittaza okutuuka ku extent egamba nti yatutta si covid? Naye wamma Mukama nkubuuza, covid yatutta oba Museveni? Naye Mukama tosobola kututaasa ku kintu ekitutta. Mukama bwe bamala okututta nga president atugamba temufaayo ezo mbizzi. Bannayuganda bagezezaako okulya embizzi nga balowooza oba zino ze basanga mu kyalo ennene ze zibatta. Balidde embizzi ziggwewo naye bagenda okulangera omuntu afudde. Naye Mukama wamma waliyo embizzi ekwata emmundu nekuba abantu amasasi. Baba bagitendekerawa embizzi. Mukama jangu otaase Uganda. Kubanga Mukama Uganda wetuuse wabuuza mu kigambo kyo Uganda tewaliyo basawo abantu bange bagendeyo bawone nti lwaki abawala be Uganda baganya okuwona? Gwe obuuza mu kigambo kyo. Yeremiya abuuza. Mukama Uganda tetukyagenda mu malwaliro. Abasawo bafuuse batemu. Abasawo abatono abasigaddewo batulabulabulabuzi. Bannange bw'olaba omusawo dduka, bw'olaba eddwaliro dduka, totwala mulwadde mu ddwaliro. Kati Mukama tuddukirewa. So Mukama tukwaniriza mu Uganda embeera eriyo gwe bwetaagisa. Naye Mukama ng'osolovinga bino byonna, ye Museveni alina kusooka kuvaawo ne famire ye. Museveni alina kusooka kuvaawo kubanga yayingidde mu debate egamba nti yatutta. Oyo yasooka aveewo Mukama. Eno ku nsi Mukama ensi ezimu ezirimu amagezi zikola bwe ziti. Bwe bakwogerako ng'olina ekifo ekinene osooka kuvaako ne bakola okunoonyereza naye ffe waffe yalemerako. Ne bwe tumuggyako waakiri atutta n'addako. Kati Mukama gwe osobola omugjawo. Kati ye mugjeewo. Si kumuggyako ku bukulembeze. Mugjeewo Mukama. Mugjeewo omutwale. Tunoonyereze ffe bye tunaazuula tuli bizuula nga ye taliiwo. Kubanga Mukama tewali nsonga lwaki tugamba nti Museveni atutta president waffe. Gwe tuwa emisolo. Gwe tusasulira abeewo tumugulira n'emmotoka. Naye Mukama bakutta abaana. Ffe twabadde tetunnabimanya. Gwe waliwo ng'olaba bw'oti nga basonseka abaana engalo. Emabega. Mukama n'ebirala bingi waliwo ndowooza bye batayogera nga batyo byogera bajja kuswala. Naye nga abakulembeze be babibakola. Abasirikale kubanga Mukama omuntu okubeera omusirikale kya bwa Katonda. Ne Isirayiri yabeera n'abasirikale. Yoswa ye yali akulembera ejje mu ddungu. Naye tewaliwo batulagako nti nno ejje lya Bayibuli terina weekitulaga Mukama nti ejje lya Isirayiri bwe baali mu ddungu baakwata Abayisirayiri ne babasonseka engalo. Mukama ejje liriwo kutaasa bantu, ku expandinga boundaries z'eggwanga, geographical boundaries. Gwe mulimu gw'amagye. Naye Mukama abasajja ne bakkakkana ku bantu baabwe. Naye Mukama otulaze ebikulu. Naye jangu otutaase Mukama, kino kimala. This is too much. Abasajja ne bagamba musajja munnaabwe sitama, yimirira, zina, buuka, lengejja. Basajja bagamba musajja munnaabwe. Mukama jangu otusisinkane, jangu otutaase ku Museveni. Naye bino byonna Mukama bireeteddwa Museveni. Mukama Museveni twakusabye bwe tuti. Museveni aziika abaana be bonna. Museveni aziike baganda be.
Museveni aziike mukazi we asigale yekka bw'ati mu nsi n'abazzukulu be kati asigale yekka mu nsi bw'ati ensi emunyige ategeere nti abaali balina omuyamba yabatta abaali balina omuyamba basse kati abasigadde ku nsi kube nga tekuliiko asobola muyamba tumusange ku myaka gy'anaabaliko nga yeetisse ekidomola ky'amazzi tumusange ku myaka gy'anaabaliko ng'ali ku ttale yeenoonyeza otuku ajja afumbe emmere kubanga waliyo eyo omuntu nga yeefumbira emmere kuba abaana be Museveni yabatta waliwo omuntu ali eyo nga yeekimira amazzi kuba eyali amuwa amazzi ali kitalya Mukama waliwo omwana Segirinya ye Honorable Segirinya ye yali amuweerera yafa olw'okuba Honorable Segirinya ali mu kkomera waliwo omusajja taata wa Pimba yafa kubanga omwana we yali amulabirira ku kirwadde kya sukaali ne pressure ali kitalya omwana n'afa omuzadde n'afa era yakaabanga ngenda kufa omwana abadde andabirira taliiwo yabadde anzijanjaba ngenda kufa omusajja n'afa Mukama nene Museveni kimutuukeko ababe bonna abaziike abeere waalabe obulumi olwaleero Katumba Wamala alina obulumi ffe bwe tumazeemu emyaka 35 tannabuwezaamu mwezi naye akaaba agamba omwana we baamusse Mukama ffe batuttidde abaana n'abamu tetubaziiseeko naye Katumba Wamala agamba njagala bwenkanya this is too much yakakibeeramu omwezi tegunnawera naye awulira mbu it's too much no ffe tukibaddemu 35 years tukibaddemu emyaka 35 Mukama bonna bakiregeko Mukama bonna bakiregeko tetujja kutya bagamba bonna kibalegeko Mukama bakiregeko Mukama tulabeko ne Kandiho nga akaaba ng'agamba this is too much ani yasse mukazi wange ani yasse omwana wange Museveni akomewe waka gambe banaye mukolo okunoonyereza tutegeera ani yasse Muhoozi tutegeere tuwulire ng'agamba bannange n'omuzzukulu bamusse munyambeko munyambe Mukama bonna banywere ku kikompe kye batunywesezzaako leka nabo banywere ku kikompe abantu bakawuma kye banywerako banywere ku kikompe mama wa Rita n'abaana ba Rita kye banywereddeko banywere ku kikompe mama wa Franka kyanywereddeko Mukama leka bakinywereko kubanga be bavunaanyizibwa ku bantu abo Mukama mama wa abazadde bakera ku makya ne bawa emisolo ne bawa gavumenti ebe bulungi ne tuwerera abaana baabwe ne batta abaffe kati Mukama leka waliwo eyajja n'akuba wa Katumba Wamala kati ne Katumba Wamala muteekemu akanzunzu naye agende ate owa Kandiho ne Kandiho agende akubo wa Muhoozi ne Muhoozi agende akubo wa gundi bwe batyo n'owa Kahindo otafiire kati n'ono akomewo bwe batyo ffe Mukama tugenda kuddiza kitiibwa nabo banywereko ku kikompe kye tunywereddeko ate nga buli akuba tebamukwata nabo beekube tebeekwata kubanga naffe abaffe abatutta baabula eyalinnya Franka yabula wabula baatugamba emmotoka zibadde mu jjaamu naye nga zidduka nnyo emmotoka neetomera Franka nedduka mu jjaamu neebula kati Mukama bwe tutuuka awo ebintu byatusobera naye gw'obokka naawe ositule ekikompe okitwale bulungi nnyo onanyweko okimuggyeko okitwalire omulala naye anyweko bonna bakinywereko bategeere emyaka 35 kye tuyiseemu Mukama ne batabani bo bano ne bawalabo nabo banyigirizibwa basisinkane Mukama nkwebaza kubanga otambudde era okoze ebikulu n'ebyamaanyi obawunyeza yongera obbawonya Mukama yongera obbawonya mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna bawe ekisa kyo bawe omwoyo w'omutukuvu batukuze Mukama batambule mu butukuvu n'obutuukirivu fuka omwoyo wo Mukama abantu bano bakwagale leka bategeere obulungi bwo Mukama okusinga bwe baali babutegedde Mukama beerage newankubadde amakanisa maggale gwe Mukama beeragire ewaka ewaabwe gye bali beeragire ku street gye bali Mukama fuka omwoyo wo mutukuvu fuka omukwano gwo Mukama bakwagale Bayibuli egamba wali mukwano gwa Dawudi olumu Dawudi yafuna ekizibu nga bezikulagiye n'abamutadde ku ttaka ekibuga kye nga bakikubye abakazi be bababbye abaana bababbye buli kintu n'ekibuga ne bakyokya naye mwanyumya bunyumyamu ne Dawudi n'akubuuza naye Mukama olaba abasajja bano nga bakubye ekibuga nawe okiraba nti Dawudi nkiraba abasajja bakukubidde ekibuga n'akubuuza Mukama nkole ntya ngende nti egenda Mukama n'abasanga ojja basanga n'abawangula mbakugabudde ojja bawangula
ebintu byange bye babbye byonna bakyabirina oba babitunze. Agenda byonna ojja bizza. Nga munyumya ne Dawudi nga mukwano gwo. Mukama nyumya n'abantu bano. Jangu onyumye nabo bategeere nti gwa kyasinze omukwano. Wano waliwo omusajja awana mukazi w'embu yasinga omukwano. Waliwo omukazi awana bambu yasinga omukwano. Balage nti Mukama gwasinga okwagala. Kubanga Bayibuli etugamba nti watuwa n'omwana w'omulamba afe ng'onunula nze. Onunula ono ali wano. Balage nti gwosinga omukwano Mukama nyumyako nabo. Nga bwe wanyumya ne Dawudi. Hey, akubuze naye Mukama. Lwaki ndi bwe nti omugambe oli bw'oti olwaki no naye nkusumuludde. Bayibuli egamba ekyawandikwa kye tuva okusoma Bayibuli egambye Dawudi yakugamba ng'omaze omubuulira byonna bakazi bo ngenda bagaba ngenda bawa neibawo abatwale abeebakeko ng'olaba biki n'akugamba naye nedda it's too much nsonyiwa n'omugamba kale bw'oba okitegedde nkusonyiye. Mukama abaana bano basonyiwe. Waliwo yajjamu embuto awulira embuto ompitirivu bw'azirowoozaako awulira tojja mumusonyiwa. Mulumbe mu kirooto mugambe muwala gwe nkusonyiye toddangamu okugjamu olubuto. Akitegeere nti oli mukwano gwe. Waliwo yatta omuntu nga tebamumanya naye ali wano awulira kimuluma. Musonyiwe Mukama ategeere ate nti omusonyiye. Hey, onyumyeko naye omugambe nkusonyiye. Waliwo yakola ebibi nga awulira yakola ebibi bingi. Tayinza kusonyiyibwa. Musisinkana omugambe wasonyiyiddwa. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Gwaleero gamba nti ayi Mukama bw'oba oyagala kwenenya. Gamba nti ayi Mukama mpulidde ekigambo kyo. Saasula obutali butuukirivu bwange. Nongoosa ntuukirire mu maaso go. Wanduukulula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu. Mpa omwoyo gwo omutukuvu. Ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose olokose. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa akuwa omukisa. Mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Waliwo abantu abalina eŋŋombe ezigamba kunsi tekuli mutuukirivu ffenna tuli boonoonyi. Era olwedde ffenna tuli boonoonyi bakulimba genda osome ekitabo kya Yobu. Ekituufu kiri bwe kiti ku nsi tekuliko mutuukirivu atuukiridde ku butuukirivu bwa Katonda. Naye ku nsi kuliko omutuukirivu. Bayibuli egamba Katonda abuuza Sitaani ova wa gwazungazunga. Olowoozezza ku Yobu omuddu wange yatuukirira. Kitegeeza ku nsi kuliko omutuukirivu. Gwe tofaayo obw'obutuukirivu bubanga nziina mu maaso ga Katonda gwe bw'oba okola. Olowoozezza ku Yobu omuddu wange eyatuukirira. Ku nsi kuliko omutuukirivu wamma. Ate beera gwe. Era omutuukirivu ku nsi Katonda amulowoozaako. Kye mugamba ku nsi kwaliko Yobu yekka. Lwaki yamubuuza Yobu? Owaye Sitaani ng'ozungazunga nkulaba oyita mu kirekaawo. Tobanga olowoozezza ku Nakimera. Ozungazunga ovaawa. Ova wa Kizito. Omulowoozezaako omwana wange. Ekizodasi nkulaba mu miti ya n'ozunga. Ekizodasi tobanga ova mutawaanya. Okitegedde nti Katonda alina n'abantu balowoozaako ku nsi. Nonze Dawudi alina omutima ng'ogwange. Katonda yayogera. Mukama abawe omukisa siddamu vidiyo ate. Bambi nga maliriza ekintu kya Sky Soldier munyambe mbeegayiridde. Jeno wange mbeeko kye muwa nange omutima gujja tereera. Oyinza okujja n'enkuwa ennamba ye n'oyogera naye n'omuwa ky'omuwa. Bw'oba okimpadde nja kukituusa kubanga era bulijjo nkituusa. Era bwe bakomyewo basobodde ogana munnange wire weebale ne bagamba sinze abawuliriza abange be babadde babikola. So bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukyala gwe tunoonya bakuyita Nakibuuka Cissy. Wagenda n'omwana omulenzi gwe Ssekamwa. Maama wo azaalibwa mu Kalagi. So tubanoonya bamikwano mugende waka babalabeko. Mweraba Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa. I sign out. Sigadde nze SP Asimuwire. YouTube channel Asimuwire Bible and Politics. Neno olumala wano ngenda giteekayo ojja gisangayo. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa. I sign out.